Maama Lima Namakula nkulamusizzaako nnyo. Kale munange Mukunja. Ontegedde otya? Susula namba. Mami, nina akasonga akannumya omutwe ne ngamba akankunoonye. Waliwo ssente ze twasevinganga mu Woma mu mwaka gwa 2022. Omuyimbi Hanson bali luno kuba gwe waŋŋambanga okuteerako ssente. Si bwe kyali nga tulejola? Baatuyita awo nga tuvudde mu COVID ng'embeera yali nzibumuko. Kati mu omwo ne bakola mu SACCO nga olaba ne Federation we yakikoze. Kati nga mu SACCO sasula emitwalo gyali 15 okuyingira. Era twazisasula. Maama Lima Namakula n'atukubiriza nti mwenga abavubuka okuyimba kuteeka ebbali oteekewo ka side business. Kati akasente k'ofuna wali ng'oleeta eno nga bwe tukuterekera. Omwaka we gunaggwangako tujja kugabananga okusinziira ku maanyi go. Sente z'okuŋŋaanyiza nga tukuweeramu n'amagoba. Era ne tutandika okusevinga sente. Nze kamwa koogera ne first deposit wange namuwa Maama Lima. First deposit in total manja milioni 4,600 naye first deposit gyali emitwalo 2 kuba twasevinganga week. Kitegeera. Ne tubeerawo ne tusevinga. Awo ne microfinance center nereeta milioni 10 n'eziteekamu. Ezo baazirya naye sigenda zoogerako kuba si zange zaabali bo bennyini. Naye nze njagala zange ez'entuuyo zange ze nasondanga katono katono. Kakati ne tulinda omwaka ne guggwako. Omwaka we gwaggwako tuli bangi gw'olaba Mukunja naye abaana bali awo abatalina ddoboozi. Ngani tunogolere amanya agamu. Atugambe bugambi buli abanja mu Woma SACCO aveeyo. Munange omwaka nga guggwako ffe twalaba omwaka nga guweddeko nga tukubira Maama Lima. Tumugamba maama ffe waffe omwaka gwaweddeko. Mwatugamba eguggwako tugabana naga Mukunja mube n'empisa. Alina nnyo akagamba akoba n'empisa. Nze sikolagana n'abantu batalina mpisa. Maama Lima ne tukuuma empisa okuva mu 2022. Twayagala okutabukamu kaawo naye ate ne tugamba ebiseera ebyo nga wonatabuka bajja gamba oyo anoonya linnya. Ne tugamba katube bakkakkamu. Kati n'essaawa eno bagenda gamba noonya linnya. So sente tebaatuwa yadde 10. Ne tulinda n'ogwokubiri ne guggwako tebaatuwa. Batugamba kuba na mpisa. Kyokka wali baatusaba sente tebaatusaba mpisa. Nze yansitudde obusungu oyo omuwala oyo omukyala w'omu Amerika oyo gyali ya Waloda. Yandeese obulumi ne ngamba siga kuddamu kusirikira muntu ne wooba mukungu ne wooba neki. Kasita obanga wabba ezange ngenda kujja nkugambe sooka ompe ssente ezo tunyumye ebiddako.